La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Yes, alright. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuuliriza kansubire nti nno bitambulira ddala bulungi nnyo. Kakati amagye ga M23 abaykira ba M23 abawangalira mu Democratic Republic of Congo bakoze withdraw okuva mu areas ez'enjawulo. Ennaku zino babadde beegumbiridde omuze ogw'okuwithdrawinga okuva mu territories zonna zonna zibawamba okuva mu Democratic Republic of Congo. Kakati amawulire agavuddeyo, amawulire galaga nti bano bongedde okubanga balekulira ebitundu ebisinga mu Democratic Republic of Congo, okugeza ng'ekitundu ekya Luzizi ekiwangalirwa mu Southern Kivu, mu South Kivu, nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bawithdrawinga, wabula lino tekibalobedde genda mu maaso na crashinga. Era kigambibwa aba pro-government aba Wazalendo saako n'aba FARDC forces eyo mu Northern Kivu saako ne mu Southern Kivu Islands bagenda mu maaso n'okubeera nga beeriisa nkuuli, newankubadde round zikoleddwa eri ba mediators okusobola okulaba nga bakomekereza blockage eno ne violence eno egenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo naye kiganye. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuuliriza gwatannatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko obeere ng'otweyungako. Kakati nno tukimanyi bulungi nnyo mu ntandikwa y'omwezi guno abayeekera bano ba M23 bagenze maaso n'okuba nga bawithdrawing okuva mu territories ez'enjawulo, si lwakuba nti lwakyeyagalire, by force ne pressure. Bombiriri bano DRC saako ne M23 rebels baali bakkaanya okusinziira ku mediations ezagenda maaso mu Switzerland. Yes, mu Switzerland nga bagenda maaso n'okumediatingibwa abanaffe aba US saako ne Qatar. Okwogera kuno oba olukiiko luno lwali luganyuddwamu bano ababiri okutuula okuteeseganya emirembe zisobole okuba nga ziddizibwa mu Democratic Republic of Congo. Kakati nno ebyagenda maaso mu Qatar njagala nkutegeeze nti newankubadde ku mulundi guno ogwasembayo tuuzibwa mediation zino tezaatuula mu Qatar, zaali mu Switzerland olw'ensonga olw'olutalo olwali lugenda maaso mu Qatar mu Middle East olwa wakati wa America saako ne Iran ne Israeli. Kino kyabasindikiriza okubeera nga bakyusa ekifo kibagenda okubeera nga batuuzaamu summit eno okugenda okulaba nga badisikasinga ku nsonga y'okukomekereza olutalo. Baatuula mu kibuga Switzerland, naye nno n'ogenda mu Switzerland waalingawo okusikaŋŋana omuguwa, waliwo okusika omuguwa kwali kw'amaanyi nnyo. Ki ekyalobera oba ki ekyaviirako abayeekera bano aba M23 okusalawo okugenda mu peaceful talks mu Switzerland ne basala ensalo y'eggwanga erya DRC ne bagenda mu bunaayira, ate ng'ekintu ekyo baali bakigaana from beginning, nti ku extent nti ne mediation we baaziteeka mu kibuga Goma ekyabwe bennyininyini kye bakontrolinga bano baagaana okukiika mu summit. Kati ki ekyabalobera, ki ekyabasindiikiriza okubiteekamu engatto okwolekera mu Switzerland okusobola okugenda okulaba nga bateeseganya? Tuula wuliriza. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuuliriza, tugenda mu maaso. Jjukira abayeekera bano ba M23 nga bagenda mu maaso n'okwokipayinga nga bagaziwa mu territories ez'enjawulo mu Democratic Republic of Congo, bagenda mu maaso ne basalako akatawuni kaali kamanyikiddwa nga Uvira. Uvira eno nno yabafuukira akayinja mu ngatto bukyanga bagiwamba. Buli kitundu ekiriraanye mu kaala ako baali bakyeddizza nga n'ebyobugagga byamu babyeddizza, nga abayeekera bano bagenda mu maaso n'obikontrolinga. Ekyo njagala okitegeere. Naye bukyanga bawamba katundu kano kabafuukira akayinja mu ngatto, kino kankikutegeeze. Katya bwe bamala okuwamba tawuni eno, jjukira eno tawuni yalimu ebyobugagga era nga America egyesigamyeko nnyo wakati mu agreement gye baakola wakati wa America ne DRC, agreement ey'okuba nga basayininga ebyobugagga saako n'okutebenkeza emirembe mu Democratic Republic of Congo, byemu ku bitundu bye baali batagetinze ebirimu minerals basinga okwetaaga. Kakati abayeekere bagenda ne bakasalako era ne basiisirayo ne babeera controlled, ne bakontrolinga akatundu konna n'akaalo.
kakati olutalo lwagenda mu maaso nga amagye ga Fadiki n'abawazalendo bagezaako okwagala okuddamu okukipayinga buto katundu kano n'ekyagaana abayeekera ne bafuuka gumite wabula we bakiraba nga kigenda kubeerawo ekityo Amerika teyafaayo yadda wakaawe ng'akulubenta bankaluwa ng'agisindikira bassaabayeekera b'akabinja kano aka M23 nga bagamba mbawadde ennaku mbale mubeere nga mwabulidde akatundu ako akawuvira ka tawuni mukaleke muveemu nga batagenderedde mufulume ka tawuni ako kubanga Amerika yali akeetaaga era ku ndagaano bwe bumbu tawuni bwe yali yasayininga olw'ebyobugagga ebiriyo wuliriza kakati abayeekera bamala okiraba ne bagamba omusajja wabanga atulabudde era ng'atuwooninze tukkirize oba tugaane omusajja ayinza otuyeekera era ffenna n'atutta omulundi gumu tukole tutya tufuuke eggumi tetugaane ng'enjogera y'ennaku zino weeri oba tufuluma akatawuni kyetwaddamu okulaba information yafuluma mu sources ez'enjawulo soosi yafuluma ng'eraga information ng'amawulire galaga nti abayeekera basazeewo okukola agreement n'eggwanga eri America ne United States nga bagamba nti yes tukkiriza ofuluma akatawuni kano akabuga kano akawuvira weewaawo naye twagala tuteese akatundu kano singa tukaamuka twagala kasigale nga kali neutralized okusigala nga kali neutralized nga kibategeeza kaagala kabeeremu abantu abataliiko sayidi ng'amagye g'eggwanga erya Dallas abafadiki abawazalendo tebageza ne bokipayinga akatawuni kano bakaveeko naffe tugenda kaamuka tugenda kukwatamu obwaffe tukaabulire naye kasigale nga kali nuto nga kali neutralized ng'amagye agakakuuma tegaliiko sides ne bakkiriziganya nti yes tewaayita n'akatayite kaasala abayeekera ba M23 nga bamaze okwabulira akatawuni kano twalaba nga abawazalendo militants bayingirawo n'abafadiki era ne bagenda mu maaso n'okukontrolinga katawuni kano kati of course United States yali ekozeemu ensobi olwa agreement gye baali bakoze n'abayeekera na ba M23 kitegeeza kabonero akalaga nti banywerera ku bigambo byabwe kati bw'obwanga omaze obbalaga ekigambo ng'ekyo kati golowooza tebaziimuula byonna bye mugenze mu maaso n'okuteeseganya n'okwagulwingako mu Switzerland oba mu Qatar wuliriza kino nno abayeekera kyabanyiiza era ne bagenda mu maaso amawulire gaasaasaana nga galaga nti abayeekera bagenze maaso n'okwabulira ka tawuni akawuvira bataddeko akokola tondeka nnyuma nti era puleesha basusseeko amagye ga Democratic Republic of Congo amasinza amaanyi ne bagamba waayi ewanyu weewaawo naye oluvannyuma lwa information okusaasaana ennyo abayeekera ba M23 nga bakyali mu silent bava ne babreakinga silent ne bagamba nti no tubiwulira ebiri mu ŋŋambo byonna byonna bye mwogera bye mutuwaayiriza tubiwulira naye kino twagala tukibategeeze nti ekyo kye mwalabye ffe twadde tetudduka twadde tetukola withdrawing nedda twadde tuli mu kukola kye bayita allotation okwetooloolamu okuva mu nfa emu okudda mu ndala era ne bagamba kya bulijjo amagye nga bulijjo nkola yaffe y'omonopole amagye gasiisira ewantu ne gatuuka ne gavaawo ne gadda mu bitundu ebirala kati naffe tuzze mu bitundu ebirala tetwabulidde nti oba tudduse naye ate mwegendereze tukomawo temulowooza okuwamba ebifo bye twamuse ebifo byonna bye tulekulidde temulowoozaako kubiwamba kubanga tujja kyusa obwanga tukomewo bye byali ebigambo by'abayeekera bano aba M23 oli ku UG updates vinyongero okujjukizaamu ngwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako kakati ki ekyaddirira kulaga ng'abayeekera bano ba M23 banenya eggwanga erya United States era ne bagamba tetulina nasuubi bye tuteesezza oba nammwe munaabiteeka mu nkola jjukira mugenda wano mu Switzerland bateesa ku bintu bingi mu Apuli w'omwaka ogwa 2026 bateesa kukuza eddembe agreement ezasayiningibwa zaali nnyingi mwe mwali agreements ebbiri ze basimbako essira ziba zitandikirwako okuteekebwa mu nkola batya bakola kye bayita memorandum of understanding mu lutuula luno olwali mu Switzerland nga muli ki kye bagamba nga bateesezza bombiriri bano
okubanga newankubadde bagenda mu maaso n'okubeera nga buli muntu tanyigirwa mu ttooke, buli muntu akola tactics ku munne, akola obulumbaganyi ku munne, baasalawo bakkaanye kimu basse kimu bano ku memorandum of understanding side eya DRC omuli amagye ga FADC saako n'abayeekera bana ba M23 abagambibwa nti nno bakingibwa Paul Kagame ow'e Rwanda bagende maaso n'okuwithdrawinga ba prisoners of war bonna basibe abakwatibwa bukyanga lutalo olutandika mu mwaka gwa 2025 lwatandikira jjukira nti mu kibuga Goma ekyo tolina kyerabira kati neje oba gavumenti ya Kinshasa eya DRC eya Felix Tshisekedi nesabibwa mu memorandum of understanding nabo batabasibe ba prisoners of war bali bawambye kigambibwa nti gavumenti ya Kinshasa yali yakutabasibe abawera mu 3 so nga bayekera bali bakutabasibe abawera mu 35 era balinda kino okubanga kikolebwa wabula mu kukolebwa kino bakyewekerezaako ne backup ne bagamba nti nno ekitongole kya United Nations kijja kubeera nga kimonitalinga nga kiwaayo obuyambi kikakase kivalifyinge nti abazibe ba victims abasibe abagenzi mu maaso n'okuwithdrawinga okuva mu nkambi z'abalabe bombiriri batambula mirembe era bawanyisiganya mirembe bateekewo ne security bano basobole okudda mu destiny zaabwe mirembe nga tewali afudde tewali afunye na kisago uliriza bonna bakkiriza era ne bakkiriza ne ceasefire ey'okuteeka wansi ebyokulwanyisa basooke bawummuzeemu emmundu naddala mu kaseera kano ng'abasibe bali mu kuwanyisiganya buli omu n'agamba itisoke kaali kakati nno ekyaddirira bye bino wammanga byengenda okuwa ebisesa uliriza we bamala okukkiriza mu agreement eyakolebwa mu Switzerland abayekera ba M23 bakwata ekkubo ne bakomawo ewaka so ne Felix Tshisekedi cabinet gye yali yeetumye okumukiikirira bakomawo kakati United Nations yali yakalonda Secretary General Anthony General omupya amanyikiddwa nga Swan Swan ono nno yalonderwa lwa nsonga nnyingiko nti yali asavinzeeko mu Democratic Republic of Congo nga ambassador wa US era yali operatinzeeko mu ggwanga erya Somalia yali operatinzeeko mu bifo eby'entalo bingi kati kino kyamuwa omwaganyo omulondesa ku kifo kino nga balaba yali fit okwasaganya ensonga eno kakati mu memorandum of understanding gye baali bakoze mu Switzerland UN yalina okukakasa okulondoola nti bano bombiri bagenda tuukiriza memorandum of understanding basobole otuukiriza agreement olwo nno basooke bawe essuubi bannansi b'eggwanga erya DRC nti oba oliawo emirembe gyanditebenkera mu ggwanga lyabwe baba ennaku zaaliwa zindaba 10 naye enkusesaaki zaagenda otuuka ennaku z'omwezi nga 15 nga teri n'omuleme yali awanyisiganyiriziddwa abasibe nga bakyali mu buduukulu bwabwe nga buli muntu teyeenyenya wabula nga buli muntu agenda mu maaso n'okulumiriza munne nti ffe endagaano twandigituukiriza naye gundi yagaanye okukola kino na kino n'abali nga bagamba ffe twandikoze kino naye ate bali bagaanye okukola kino na kino buli muntu n'agenda mu maaso ng'alumiriza munne kakati ebyo nga bikyali wabbali tebaakomaku ekyo kyokka bagenda mu maaso n'okutandika okwesooberera nga buli muntu abaza munne nti kati engeri gye balowooza nti no tuli mu ceasefire tugenda kubeera nga tuwanyisiganya basibe kati wano bali off guard tubakwate off guard tubasindikireyo ka drone nga kakuba bwe kakuba ebiseera ebisinga n'abantu bafiiramu bambi ba innocent people abawangalira mu DRC nga bakozesa drone zino ezawamikare nga zigenda mu maaso n'okustrikinga n'okutagetinga enfo z'abalabe kakati bano bwe batandika okwerumbagana bombiriri kitegeeza ki baali olwedde endagaano bamaze ogivaako kitegeeza baali tebatunuulidde endagaano wuliriza
de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a été la cible d'une série de frappes de drones aux alentours des 4 du matin. Les explosions ont touché un quartier résidentiel à Imbi, en pleine centre-ville, et selon les premières informations, 3 personnes ont perdu la vie, dont une agente de l'UNICEF. Une enquête est attendue pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et identifier les responsables. nga wenkugambye mu katambi nga woobirabye bano baatandika okuba nga beesooberera nga bagenda maaso n'okustrikinga drones nga zitagetinga enfo za buli munne buli kiisi ng'agenda atagetinga enfo za munne. Kakati UN bino yalaba tebisobole, wabula buli lukya nga buli sayidi ekola omuko mu mawulire ng'egamba nti aba M23 bankozeeko obulumbaganyi era ne batukuba drones zaabwe, nga n'aba M23 bagamba Kinshasa tetumanyi kigendererwa kyeriko okugenda mu maaso n'okustrikinga drones ne zikuba abantu mu bubuga, ate nga tuli mu kaseera ka peace talks. Kati byonna byatutabula nga tugamba oba ani ayiikiriza ani, wabula ennaku zino eziyise abayeekera bo basazeewo bagamba nti ffe tugenda salawo okubeera nga turespectinga accords ezaakolebwa mu mediations ezaali mu Switzerland, era ne bagamba ekitundu nga Luzizi mu Southern Kivu saako ne mu Northern Kivu, Southern Kivu Highlands, ebyo ebitundu tugenda bivaamu, tugenda byamuka. Jjukira nti ebyo ebitundu mu Kivu Islands wajjuddeyo Banyamulenge. Abanyamulenge bano bava, kigambibwa nti be bamu ku bava mu ggwanga erya Rwanda, era bagenda maaso n'okubakingibwa Paul Kagame ow'e Rwanda, bagende maaso n'okuyeekera eggwanga erya DRC nga beekwasa ensonga emu, mbu mulimu Abahutu abaali mu 1994 Rwanda genocide eyagenda maaso mu ggwanga eya Rwanda eyattiramu omukulembeze mulamba. Bakulembeze in fact baali babiri, mwalimu ow'e Rwanda, mwalimu n'ow'e Burundi. Omusa ne ba cabinet ministers bafiira mu nnyonyi eyo, naye nga kigambibwa nti ennyonyi eno yakubibwa ekizuka okuva mu kamilitanti group akabayeekera akali kakulibwa Paul Kagame ow'e Rwanda, era olukuva olwo Paul Kagame n'awamba obuyinza. Kati Paul Kagame agamba bano baagala kukola ki? Baagala kusinziira eyo bakomewo mbunno bawoolere eggwanga, ng'agamba nti nno mutabani we yaliko omukulembeze yafiira mu nnyonyi amanyikiddwa nga Byalimaana ayagala kukomawo kuwoolera ggwanga, ng'asuubira nti mu nkola eyo ayinza okweddiza obukulembeze. Kakati Paul Kagame kyaba agamba nti ye agezaako kubeera nga ateekawo kye bayita security measures mu ggwanga erya DRC, naddala ku border post, asobole okubeera nga akuuma eggwanga lye. Wuliriza, newankubadde Paul Kagame bamulumiriza enfunda eziwera ng'ajja abyegaana, kati ennaku zino twabirabye yabitaddemu ne munne Yoweri Kaguta Museveni, era ng'agamba abayeekera bano bannange ekyo saagala mwerabire, bano abayeekera ba M23 baatandikira mu ggwanga erya Uganda era mwe ba operating. Bw'ate naffe ne twebuuza lwaki Walukenge bwe yagenda maaso n'okulwala bonna abasinga basaabayeekera, abakulembeze abayeekera babajjanjabira ano mu Uganda. Ekyo kye njagala otegeere. Akati kigambibwa nti mu mbeera eno bano Abanyamulenge abawangaalira mu Southern Islands, bawangaalira mu Southern Islands, yes, abawangaalira mu Southern Islands Southern Islands mu Kivu, bano be Banyamulenge abagenda mu maaso n'okututuntuza gavumenti ya Felix Tshisekedi, nga bagenda mu maaso n'okwekwasa mbu nabo bannansi b'eggwanga eryo, era they belong in that country, mbu si bagwira, era tebalaba nsonga lwaki DRC n'amagye gayo gagenda mu maaso n'okuba nga babalwanyisa, nga bagamba nti bo bannansi b'eggwanga erya DRC. Naye bano Abanyamulenge baatwalibwayo na ggwanga lya Rwanda nga bagenda mu maaso n'okutagetinga ebyobugagga ebyali mu biseera ebyo. Kati okuwangaalayo ne basiisirira eyo ne batandika okwekwasa nti ekyo ekitundu kyabwe, era y'ensonga lwaki olaba eggwanga erya DRC mu decades of decades teriggwamu ntalo. Naye nga wenkugambye
nti ye Paul Kagame akyogera lwatu nti bano aba M23 bemusibako batandikira mu ggwanga erya Uganda era mbibinoonyerezaako ennyo Yoweri Kaguta Museveni ensonga zino azibanga azimanyiiko lwa kusirika ensonga zino azimanyi kakati wano wenkugambira nti abayeekera bano aba M23 oyinza okulowooza lwaki Ssaabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni amanyikiddwa ennyo era deployinza amagye mu Somalia mu Sudaani ludda watebenkeza emirembe ne mu Ituri provinces mu Northern Kivu eno mu Southern Kivu mu DRC yasayininga endagaano n'ayiwayo amagye okulwanyisa abayeekera ba ADF saako n'abakodeko era n'avaayo ne yeerangirira nti abakodeko amaze obbawangula kati olowooza lwaki Ssaabalwanyi bukyanga lutalo luno olw'amaanyi mu Africa kale mu East Africa lutwalanga olutalo olw'amaanyi olwali lubaddewo obuyeekera obw'amaanyi lwaki tavangayo genda tebenkeza mirembe eyo mu Northern Kivu mu Eastern Democratic Republic of Congo asobole okubanga alwanyisa abayeekera bano aba M23 wuliriza ensonga eri emu nti abayeekera bano aba M23 si balala be bamu ku magye aga Uganda be bamu ku magye aga Rwanda okusinziira ku lipooti ekolebwa ekitongole ekya United Nation saako n'ekya FADC saako n'ekya South African Development Community omusa n'ekya East African Community bino ebitongole byombi byavaayo ne biclarifyinga nti kyetumaze okukakasa buli mwaka kyenkana eri ku border post mu Northern Kivu mu Eastern DRC amagye agawera 100 okuva mu ggwanga erya Rwanda ge gayingira ne geesoga DRC era nga bamulumiriza nga bagamba teri kirala Paul Kagame agenda maaso n'okubaakinga abayeekera bano kakati Omumerika we yakitegeera nti weeguli naye nga Paul Kagame agenda maaso n'obyegaana already yali amaze okusayininga endagaano ne DRC ng'agala atandika ku extracting minerals mu bitundu ebyo ebya DRC era ng'ayagala ateekayo factories saako n'okuteekayo ba investors emirimu gigende mu maaso n'okukwajja mu ggwanga erya DRC ate ne DRC nayo yali yagala kuganyulwamu nga agreement ze bakoze bano babayambeko n'oba equippinga equipments saako n'okuba wa tactics ze batayina mu magye era tulaba nga amagye g'eggwanga erya FADC gongeddeko galina improvement mu kulwana era abayeekera basanze akaseera akazibu bukyanga batwala buyinza mu mwaka naddala mu mwaka guno baimprovinze era Omumerika abakoledde kyamaanyi nnyo abawadde ebyokulwanyisa ebirina tekinologi owawaggulu okugeza nga drones ezitagetinga era juzi babasemu n'omuyeekera eno yali spokesperson w'abayeekera ba M23 Wire Ngoma kigambibwa nti yattibwa mu ntandikwa y'omwaka guno kitegeeza achievement ze batuuseeko bukyanga basayininga ndagaano n'omusajja Omumerika balabako achievement ziri tangible kakati achievement ezo ezimu newankubadde bazituuseeko naye Omumerika si kyayagala United States si kyeyagala era banga bino bigidileyingisa okusinziira ku ssente zeeteekamu n'engeri gyeyagalamu minerals zino okusinziira ku demand y'ebintu gye balina kati kyeyakola kwe kusanctioninga Paul Kagame ow'e Rwanda nega ategina kusanctioninga Yoweri Kaguta Museveni kubanga buli ekigenda mu maaso Yoweri Kaguta Museveni akiyisa mu Paul Kagame kati ne bagamba kyetugenda okukola kye kino wammanga katuteeke envumbo ku Paul Kagame ow'e Rwanda otunaamuteekako envumbo ne tumusanctioninga era kye baakola baamuteekako sanctions ez'amaanyi baamusanctioninga wamu n'amagye ge gonna ag'e Rwanda tekkirizibwa kuyingirira operation zonna ezikolebwa ekitongole kya United Nation oba ne operation zonna eziganyuddwamu omusajja Omumerika era buli mission baabagobayo tebaakoma okwo bagena mu maaso n'okubeera nga basanctioninga ba military leaders abakulu nga bagamba nti kino bakikoze olw'ensonga bano bagena mu maaso n'okutraininga abayeekera ba M23 tebaakoma okwo nga wayise ebbanga nga balaba zino sanction kyako omusajja tezina kizigenda mumukola ng'agenda mu maaso n'okwewaana nti ye tagenda kujjayo majeege mu DRC kakibe ki kye baakola kwe kumukuba envumbo ye kennyini kwe kumusanctioninga basanctioninga omukulembeze Paul Kagame obutaddamu kulinnya kigere kye mu America baamuteekako visa ban saako ne famire ye yonna ekya America yakikola okumulaga nti no buli kimu kyetaagisa era Paul Kagame yavaayo n'ayogera ku nsonga zino era yavaayo n'akowoola n'omu ku basenita mu ggwanga erya America
ng'amwegayirira ng'amugamba sanctions zisusse obungi, eggwanga lyange ligenda kulwaninga into economic crisis, era ng'amwegayirira singa aliwo ekisobola okukolwako bamuyambe bamuggyeko sanctions zino, kubanga ekituufu eggwanga erya Rwanda economically kati liri bubi, kubanga tebakyafuna foreign aid okuva mu mawanga ag'ebunaayira. Akasimbi ke baafunanga ku byenjigiriza, akasimbi ke baafunanga ku bya security, okuba equipments akasente mu byobulamu, health facilities zonna development tebakyazifuna. Si mu ggwanga limu lyokka erya US, mu ggwanga erya Germany, erya France, erya Belgium bonna tebakyafuna. Kati ndowooza olaba eggwanga erya Rwanda akatuke liriko, kitegeeza po Kagame akazita kadde kamututteko kabadde k'amaanyi nnyo. Naye byonna Amerika yabikola. Amerika takola kintu nga talina waafunira, era byonna yabibala ng'ayina kyabala naye ekinene kyagenda okukomekkerera nakyo. Oli ku UG Update CV kw'osinzira oba ng'otuwuliriza. Kati wenjogerera abayekera ba M23 bawithdrawinze okuva mu butawuni obw'enjawulo, naye ate beyongera okurashinga era bagenda maaso n'okulwanagana eno bebapuulinga back okuva mu several towns okuva mu Southern Kivu regions, era ne pro-government bawazalendo fighters munonogana amagye ngegattiddemu ab'omukago bangi, n'amagye ga Uganda oyinza ogasanga omwo gagenda maaso n'okulwanirako mu Democratic Republic of Congo. Oba y'ensonga lwaki tegakiivinga, kubanga tosobola kwerwanalwana wekka nga mwegabanyizaamu, eno mulwanira abawazalendo, eno mulwanira aba M23. Kati obuwanguzi bunaavawa? Era bagenda mu maaso n'okubanga bo beddiza positions abayekera mwe bava mwe badda, abayekera mwe bava bo ye badda. Lwaki kino bakikola? Kino bakikola olw'okwenyweza. Bagamba kati kituba tukola twenyweze abayekera bano gye bava nga tugenda mu maaso n'okuddamu okusiizinga tawuni ezo. Ku luno omulundi guno gokka zino territories eziri mu rural areas ne mu islands tetugenda kuddamu kukkiriza muyekera wa M23 zitutwalako. Newankubadde olutalo lukyagenda mu maaso, kigambibwa nti abayekera bano bukyanga batandika lutalo luno saako n'amagye ga saako n'amagye ga Fadiki. Kigambibwa kusinda ku document ezifulumizibwa nti okukyoboola eddembe ly'obuntu kweyongedde, mwe muli okutta abantu, mwe muli okubeera nga abakazi bakwatibwa oba okitegeera, mwe muli sexual violence, mwe muli okutugumbulwa. So luno olutalo y'ensonga lwaki ba mediators bali balutaddeko amaanyi lusobole okubeera nga lukomekkerezebwa ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update CV nyongera okutegeeza kakati okuzinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya DRC, ate waliyo obuzibu obulala naddala eyo mu tawuni mu kibuga Goma mu ssenta y'abayekera ba M23 nti Joseph Kabila yaliko omukulembeze w'eggwanga eryo era ng'obukulembeze yabusikire n'avugako okuva mu myaka ogwa 2001 paka emyaka kyenkana nga 10 2011 oba 2012 paka Felix Ekidi bwe yakikwatamu. Yakomawo buto okuva abayekere bawamba tawuni ya Goma, yakomawo buto n'aresurrectinga ng'agamba nti ekizibu kya DRC si bayekera ba M23 wabula Felix Ekidi yennyini, wabula ono yalabawo pass emukubiddwa okuddamu okwenyigira mu byobufuzi by'eggwanga ebya Democratic Republic of Congo, era najja n'alangirira nga wagenda okukomawo mu DRC, wabula ono we yakomawo tebamwaniriza bulungi, bamuteekako sanctions, ne bamufiriizinga, ne bamucontrollinga, ne bamukugula n'obutaddamu kusinkana abayekera ba M23 nga bagamba nti kino ekikola kyakola kyongera okuteekawo instability mu Eastern Democratic Republic of Congo, so nga ate eddembe libadde ligenda mu maaso n'okuba nga likomezebwawo mu bitundu ebyo. Olw'obudde munzikirize mbasiibule, obadde oli ku UG Update CV nga kosinza oba ng'otuwuliriza. Tegeeza ggwe atannatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe oba omu ku ffe osobole okuba ng'otweyungako. Gwe alagala okujja mu comment section nkwaniriza nawe anasharinga naawe nkwebaza byansuso. Mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku UG Update CV.